Abantu ab'enjawulo bakyeyiwa mu maka ge yaliko Katikkiro w'eggwanga erya Uganda Profesa Apollo Robinson Nsabambi eyavudde mu bulamu bw'ensi eno akawungeezi k'olunaku olw'eggulu mu maka ge agasangibwa e Mengo. Bano kuliko abakungu okuva mu gavumenti eya wakati kosa ne gavumenti ey'e Mengo kosa ne bannaddiini ababukereza enkokola okusaasira abafiiriddwa olw'okuvaako omuntu w'omugaso ennyo eri eggwanga erya Uganda. Muwala w'omugenzi Juliet Kasujja ategeeza nti obulwadde obwajja kitaawe mu bulamu bw'ensi eno bwe bwa kkookolo ow'omagumba obumaze akaseera nga bumuluma nga bwannyonnyola. Ono era ategeezezza nti kitaabwe abadde kyakulabirako kirungi eri abantu bonna era yagaliza abantu abalala bonna. Daddy was a very loving father. He made us confident. He was very involved as a parent. Even when we were in school, he would attend all of our meetings, attend all of our concerts. Abamu ku bakungubazi abakedde mu maka gano olunaku olwaleero mwe muli omukulembeze gw'eggwanga Uganda kosa omukyala Janet Kataha Museveni wamu n'omumyuka w'omukulembeze gw'eggwanga Uganda Edward Kiwanuka Sekandi wamu n'omuloodi Elias Lukwago meya w'ekibuga ky'eggwanga Kampala kosa n'owekitiibwa Godfrey Mpanga ow'obwakabaka bwa Buganda wamu ne bannakatemba nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Benon Kibuuka. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Uganda Edward Kiwanuka Sekandi ayogedde ku mugenzi era n'alaga okunyola kwe. Katulina ebintu bye twogera naye kyemutabyeko kitageya ko ageya bubeera wakwogerako akutendereza akubira mu ngalo ne bumala okuba yakuteekamu mu mugongo ekyo tekiwuza zekinakani sibabadde ekiwekerere kale nabadde muntu w'amazima abadde muntu batayagala atayagala kulwanagana wabula ayagala emirembe. Ye Ssaalongo Elias Lukwago Lord Meya w'ekibuga ky'eggwanga Kampala ategeeza nti omugenzi abadde muntu alemera ku nsonga era ayagaliza abalala. Iriddwa omusajja oyita Muzaŋŋanda, omusajja mukulu Elda, manyi eggwanga lyaffe lino lirimu basajja bakulu abatalina nsa, naye Profesa Apollo Robinson Nsabambi abadde musajja mukulu ow'ensa. Ono era ategeezezza nti ebiseera bye baali bonna mu lukiiko olukulu olw'eggwanga omugenzi Profesa Apollo Nsabambi yayogeranga bya nsonga era nga yalemeranga ku nsonga kosa n'okulwanira Federo. Ono era ategeezezza nti bo abakyali abalamu bagenda maaso n'okutuukiriza ebiruubirirwa ebya Profesa Apollo Nsabambi by'abadde alwanirira nga tannafa. Era n'endala gye sirimwerabirako mu bulamu bwange ensonga ya Federo yayimirirawo nnyo ng'aweereza gavumenti y'abeene n'ayimirira ku nsonga ya Federo n'agiremerako nga bw'okiwulira. Nsabambi yali nga annyonnyola Federo agirwanirira era yakolako kyasobodde kyannaku nnyo nti Mukama amujjuludde ng'ensonga ya Federo teyina nti egguse oba etuuse oba tufunyeemu ebibala naye ffe emigi gy'emikyo emito egikyaliwo ab'omulembe guno naffe katugende mu maaso okulaba ng'ensonga ezo zitambula. Ate ye akulira abayimbi kosa ne bannakatemba Andrew Benon Kibuuka naye ayogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde ow'abantu kosa omuntu abadde omulungi mu kukwata obudde. Obuyonjo bwe okukuuma ebiseera n'okubeera straight forward nga kyakugamba kyabagambye talina mizi nga tayogera naawe banga akwenya naye Profesa ayogera kaati tubadde nga tutungana mu fellowship tavujoza abalokole ennamirembe Mukama amuyise amuwummuliza bulungi abadde musajja ng'ali kaamu nga ayagala Katonda. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.